mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Sigawa Murishid. Baagala nnyo nange musinzire okubanga mugoberera. Yita ku 0796 wena kubeera ng'ofuna eddagala erikujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, omugejjo, sukaali n'amannyo nga gaalibwa ebiwuka. Kati kaakati waliwo nkuba kyeyo eyafiiridde e India. Ono nno ye mugenzi kati Joan Namwanje. Naye wazzeewo akasattiro olw'ensonga mu ggwanga erya Buyindi mukimanyi nti omuntu bw'afa bookya mwokye. Bamwokya ne bakuwa evvu kati gwamanya wa wogenda olitereka naki kyogenda okulikozesa. Kati ono mu kufa bayogeddeko ne embassy eya Uganda mu ggwanga eryo ne bagamba nti balina okuŋŋaanya obukadde 6. Famire egamba obukadde 6 bugenda kuvaawa mu kiseera kino eno. Joan Namwanje alina muganda wamanyikiddwa nga Juliet Nabuyungo. Juliet Nabuyungo yagenze maaso n'okubeera nga annyonnyola ebyabaddewo. Agamba nti muganda we yasooka n'agezaako eggwanga erya UAE awo mu kibuga Dubai. Bw'agezaako eyo ne babagobayo. Bw'atyo n'ayolekera eggwanga erya Saudi Arabia. Eyo nayo ne babagobayo. N'afuna omuntu eyamuliiramu ddiiru n'amugamba jangu eno e Buyindi waliyo ssente. Tugenda kukola ssente singa onaabozze e Buyindi. Mukazi wattu naye yagobaagoba ku mpapula mangu awo okakkana ng'agenze mu ggwanga erya Buyindi. Mu kutuukayo Juliet agamba nti yasigala ayogerezeganya ne muganda we. Olwava muganda we n'amugamba munnange wandibadde ofuna essimu ya WhatsApp olw'ensonga nina ensonga ze njagala okubuulirako. Embeera gye ndimu si nnungi. Mukazi wattu yagenda maaso n'okuba nga anoonya essimu ya WhatsApp era bwe batyo bayogerezeganya mu 2022 omwezi eyo ogw'Oktoba 10 October. Yaddamu okwogerezeganya naye enkeera yali Boxing Day. Kitegeeza leero nga Christmas nayogerezeganya naye enkeera ku Boxing Day. Era n'amulaga n'amugamba nti munnange eno obulamu buganye. Nandiyagadde okudda ewaka. Nandiyagadde okudda ewaffe. Embeera eganye. Naye omulimu gw'abadde akolayo gubadde tegunnaba kutegerekeka era naffe tetugumanyi. Munnange okufa kw'ono agamba nti nno baabaweereza akatambi. Akatambi kaneeno nga kalaga omusajja omu yabadde atambulira ku kapiki akatukutuku mu bumanyi mu ggwanga erya Buyindi gye buli bungi. Mu kujja yazze n'akonkona ku luggi omukyalo ono Joan Namwanje waasula. Mu kukonkona bambi najja n'amuggulira. Mu kumaliriza okumuggulira bwe batyo bayingidde munda. Ekyazzeeko lwabadde luyoogaano, lwabadde lutalo ne balwanagana. Okukakkana ng'omusajja akutte kasulwale ak'omunda aka Namwanje n'akassa paka eno mu magulu. N'amaliriza n'amukuba ekintu ku mutwe ekyamujje mu budde. Olwakimukubye yafiiriddewo teyazze engulu. Awo n'amuwunzika ng'atunudde wansi ye n'akwatamu ebyangu n'agenda. Omusajja ono yakwatiddwa kubanga ssaawa zino bwe twogerera yatwaliddwawo ku I.O. Govinpuli Police Station yakuumirwa. Ate gw'omulambo gw'omukyala Joan
Namwanje ono ye n'atwalibwa mu Aima Hospital mu New Delhi. Kati bano babawa weeks 3 babeere nga bakoze ku by'okuzza omuntu waabwe, kugambye ekyetaagisa bwe bukadde 6. Kati ku weeks ezo 3 omuntu wabanga yattibwa ng'ennaku z'omwezi 3 January, kiregeeza nti wiiki emu kumpi eweddeko. Babeera basigazayo weeks 2 balina okunoonyezaamu obukadde 6, kubanga bwe batanoonya ssente zinene mu bwangu kiregeeza nti Joan Namwanje bagenda kumwokya. Joan Namwanje kitegeeza bagenda kumwokya. Nonno baneeno balwana okufuba okulaba nga baweza obukadde 6 bazze omulambo gwa muganda waabwe asobole okuba nga aziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Naye ng'era bwe nkugambye, yo embassy yabagambye munoonye obukadde 6 tukole ku nsonga zonna omuntu wammwe asobole okuba nga akomawo. Kale nonno anyongera okugamba abantu mwenna, bannange ekyeyo kirimu ssente, naye ebiseera ebisinga ssente z'ekyeyo za mukisa. Buli nsi mubaamu ssente, naye ssente ezo ziba za mukisa. Wabeerawo omuntu agenda Oman n'akola ssente n'azimba amayumba n'ebirala. Omulala n'agenda Saudi naye n'akolayo ssente n'azimba amayumba n'ebirala. Abalala bagenze UAE awe Dubai ne bakola ssente empya n'enkadde. Naye munnange kaba kasima okuba nti oyina ky'osobodde okukola mu ssente y'ekyeyo, kubanga abasinga obungi bazisindikira bannaabwe ne bazirya. Abalala wagenda eyo bakamaabe munnaye ne beeyisa mu ngeri etategerekeka naye ne bamujja mu bulamu bw'ensi. Kati munnange ekyeyo kabeera kasima. Bw'obanga olina ky'osobodde okuba nga ojjayo omanya nti ogwo mukisa gwo, era oba olina okuyisa emikono mu maaso olw'eryo ekkula ly'oba otuuseeko. Kati omukyala Joan Namwanje saawa zino bali mu kunoonya obukadde 6, kubanga nkubuulira mu ggwanga erya India abantu babookya. Omuntu bamwokya ne baleeta evvu ne balikuleetera mu kantu kaabwe. Kitegeeza kyekisigalira ky'omugenzi ky'osigazza. Eryo evvu nawe n'ofuna gy'olitereka omuntu onoomulabiranga kaawo. So ng'ate ffe waneeno e Uganda omuntu tumuziika era ne tumuzimbira n'ekiggya ne tumanya nti omuntu yaziikibwa wano, ng'osobola n'okugenda n'olimako oba n'okoola. So ng'ate mu bano bo ennono yaabwe n'obuwangwa kwokya. Kitegeeza tebalina sipeesi mwe bagenda kuziika era tebalina budde bo bagenda kukola ekyo era nga bakikola ku bannansi ababeera bafudde. So bano bali mu kukola bukubirire basobole okuba nga bazza muganda waabwe. Omwana ono taata we ne maama we bo baafa dda era be baamusookayo. Kati kitegeeza nti muganda we Juliet Nabuyungo yaaliwo ku lwa munne eyafiiridde e India. Kale embeera bwetyo bw'eri munnange kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze Segawa Morrison.